Yes, abalungi abekumira ku Dubai Uganda. Yes, mugamba mutya mwebale kusubscribinga mwebale likinga. Lero tuli mabega tuli behind the scenes we bakiita. So tugezaako teke omwana ono ngomanyinga Shabira number 1 abaddeko kusheze enjawulo oli aliko ne Seeka ne lero aliki aliyeka. Toka tu discussinge ku nsonga ezimu naye tufunemu ebyokuyiga n'ebintu byetukola ki betwagala okubanga tu reflectingako the next day. Mwebale subscribinga mwebale likinga mwebale kubanga mwaga Dubai Eye. Buli mtu yenna atwala obudde na likinga n'atambuza video n'anyiga akade ngaye mukayita tuba tukwebaza nnyo. Yes, tulina discussion gye twagala discussingako. Tulabyeko baserebu ab'enjawulo, tulabyeko abantu ab'enjawulo, ennaku zino obufumbo bw'ennaku zino, relationships ennaku zino, wali tebana muwasa buli kimu akireeterawo mu mawulire ngaye mwalabye Vairota bamuyita bamuyita bata Sabira Vairota? Yes, Vairota mwamulabyeko ne girlfriend we tulabyeko Chosen Becky atuse n'okwata omusajja ne family abatadde mu video. So twageragezaako discussing mbeera eyo. Sabira weyanjulire ku bantu tuberenga tutandike. Muli mutya ba Dubai Eye, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, by the way mwebale obudde mwe muteekayo ne muteekayo ya ne mutwala obudde mumanyi kuno kudungu ekintu kyosinga kuvaluinga nnyo bwe budde. So obudde bw'oteekayo n'olaba shows zaffe za Dubai Eye mwebale nnyo. Amanya nga Shabira nga bulijjo. Ndi wano nate ne leero kudiscussingako n'omukulu wammwe wa Dubai Eye, mwebale kutwagala. Yeah. Kati mukulu Shabira twagala nnyo malira abantu budde. Oli mukyala akuze adetinzeeko of course ya ngoddamu ng'atayaga todetinga nga genda mu maaso bannange. So tusokere wa Vairota tusokere wa Sabira binyeezi. Of course tewabira binyini njaga just reflecting kati ngenda kikumenyera. Vairota alina omuwala gwabadde ayagala muwala mutototo mpulira mbu wa senior 3 muwala oba munubbi oba muki mulugwala. Kati abantu abalenzi abasinga bakulira ku byalo ebyo by'omu ghetto olaba abawala abalugwala bo ebiseera ebisinga buli muntu abalina fe abakulidde Katwe, abakulidde mu Kisenyi, abakulidde Ekibuli eyo mu Zibombo ebifo we watyo wabayo abawala. Oyo muwala iyo muntu abawala balina love kyo kyemba manyiko abawala kuba obuzibu balina like bonna baba badetinzeeko batebagala baleeta muki mu kamera era n'abasajja abasinga nga bakabi balina amaanyi abeere n'oyo omukazi nga ye shuwa kye bayita shuwa oba okitegeera nti wamwagalidde akola ki amufuna wamwetagidde akola ki naye nga tayagala muteeka mu public. So nti obuzibu bwavudde Vairota nga yafunisa omwana oyo olubuto omwana nga tayagala kujja mu lubuto kitegeera. Kati Vairota n'akola ki n'atuuka n'amuggisaamu olubuto bamutuwa ebyokunywa omwana yali aganya okujja mu lubuto n'amuwa ebyokunywa olubuto ne luvaamu. Bantu bannyo bakulisaizinze Vairota okwagala akawala bwe katyo. Naye nga njagala nkibagambe n'abantu abasinga mwenna abali mu bufumbo nammwe ab'emikwano abali ogamba mbu oba ki babba balinayo obuntu obushuwa bwabwe bubaayo talina kyakaagaza kyagala bamulabe nako mawulirako ng'omusajja ayimba nti nkwagaddeko bbeere naye mu bannange oba wakisa tewejjaayo nti nze mukene mulira mu nzikiza. Vairota nekyo kyebadde agezaako okukola. So omuwala oyo yavuddeyo n'alabisa kulowooza kyandibadde kituufu okuba nga omusajja alina wakwagalira ne wejjayo n'ojja mu kamera. Kati kyoli mugezako okubuuza nti omuwala kye yakoze okwejjayo ne yeerabisa kituufu oba kikyamu, right? Is it the right thing or it's not right? Is it right for the muwala kuvaayo najja mu kamera or is it wrong? Kitwagala omwana kyoli mugezaako okubuuza. Yandisigaddeyo mu gallery nabanga like kuba yavuddeyo nga ate saa zino akola interview after interview buli YouTube agenzeeko. For me, to be honest, kisinziira relationship, ekika kya relationship gy'obaddemu. Bw'oba ng'obaddemu relationship nga bakugamba nti yegwe main boo, of course olina okuvaayo n'oclarifying nti I'm the main boo, he told me I'm the main boo, tayandagaayo nti oba ndi side dish. Naye obeera mu relationship nga bakutaddeyo ng'oli side dish nga bagambye nti munnaye gw'oli eyo wabbali, ninawo main boo gw'oli eyo wabbali, it's better n'osigalayo ng'oli wabbali. Though bw'aba nga addenyinze rights ze z'alina okukola ye ng'omusajja, nze mba ndowooza omuwala kye yakoze ekyokuvaayo kye kisinga rights ng'eziriwo. Bw'aba nga yagisizaamu omwana w'omukazi olubuto, I think that's the best thing she could have done, okujja n'alaga abawala abalala nti
ono guy ali bwati ne bwati so agenda kufulinga nga we yanfulinga at the end of the day agenda kukola bye yankola akujisemu olubuto oba akole n'ekisinga kaawo so nze nange ky'omuwala okuvaayo anyway bw'obanga relationship nga koze omwana mugambye mwana wa ssomero abadde mwana muto naye obanga obadde muntu mukulu biki ate nga bakulaze nti sigwe menibwa obeera eyo n'olwanira eyo entalo z'omu mpolampola naye obanga obadde mwana wa ssomero nzendanga kisingako nabanga we yavuddeyo n'avaayo era still like n'alaga abawala abawala amanyi abawala abasinga abawala abasinga newaba alabye nga ategedde nti kino kyengendako kikambwe agamba amanyi twagala nnyo okuexperience nga that was her experience now this is my experience naye bagamba kijja omanyi ogendayo kimanyi nti negundi yamukolawo ati at least aba yakulaga so nsendanga omwala kyakoze si kibi wandiyagadde amukola ne kavaayo ne kajja ewaka we wabbaawo ne kagamba nti yenze side chick. Yeah. Can you handle that? Omwana najja nagamba nti nze side chick. Kuba abasajja bangi abafumbo balinayo abantu bebbali nga babalabiririra eyo. Anti kye ngambye bwabanga anti ngambye wabanga amulaze nti ye main boom ya relationship. Ande double mutu gabakwana ne wabagoliwa gwaba main nenga oyino otunulira zibawo nti sigwe no manya we weso kyogamba gotoso amanya no manya nti no musajja ina tayagala bandabe naye anti awo manya nti sigwe main wabawo songa tayagala bakulabe naye awo nosalawo onyigi obereyo n'ebintu bye but still banana abasajja at the end of the day we are victim tuli bakazi we are victim owa mukazi oba otide kukulumya mukazi oba otide kumulumya gwe kyotagenda kola omulala agenda kikola so nze sigamba nti baveeyo ajje like omuwala ajja confronting nze sinze namukwana nze mba like innocent in that thing but bwabanga alaba ekyogenda mu mawulire nga yalaba yengeri gy'anaasobola okwekakanyamu ye ng'omuntu then it's the right thing to do for her lwaki aba asirikireyo n'abawala abalala babakola bye babakola oba osanga olaba abantu abamu let me relate on Bruno K yali yazaala omwana mu mwoyo oyo omukazi oyo n'atamulabirira but we yagenda mu camera Bruno K yatandika okulabirira oyo omwana safe erinnya liri awo simanyi yawo so sometimes okuvayo mu camera kiyambako though you're the main boy or not like ngenda kwogera about kugundi kuchokwela second wife oba okubeera side chick no second wife is a different thing and side chick is a different thing yeah. When you're a second wife kitegerekeka but when you're side chick omusajja nakugamba nti you have to like toina kwelaga mu camera or accepting okubeera side chick sate wejayo mu camera yeah. Stay like bere yo jebatakumanyi kitegedde. If you are side chick, you are side chick. Yeah, stay there in your sides. Don't come to the front. Yeah, sure. Yeah. So I will ask you something. Ebiseera ebisinga abawala nze kyemanyi ku bintu bino most of relationship move ku side chick aba side chick ne time etuuka olaba kibanga friends with benefits, right? So when people start getting that close contact kalwatu seno okubanga violate affinities z'omwana olubuto teri mukazi gokola bintu ebyo natukesera nga yagala obeere wamu ni baba chimanyi side chick. It's like omwala yabadde mwala banene abaana abasoma kitegeera kati omwana w'obwongo badde oli mwana oli tokyali ku ssomero church kwagaza omusajja like omusajja ali mu bya music you have to focus on your studies. Focus on like mama wa sasude sente and you oli mu basajja imagine senior 3 girl oli mu basajja what do you expect a man like agenda kuwa kyo omusajja nothing 15 to 16 years omusajja talina kyagenda kuwa like abaana b'ennaku zino ye baagala nnyo oba like nga bangamba eki okwepakula nga bakyali baana bato omusajja nandi defending oyo omwana nengamba kan defending there is no need of defending naye wesigambira nti kan defending oyo omwala pretty Nicole abaana b'ennaku zineno bali like they are so more of weapons than the innocent children we used to know. Omwana agenda najja n'akwesimba mu n'ogamba oh my god look at this kid nga mwana muto najja n'akwesimba so apart from like and they are very proud okubeera nti baside chick yeah they are so what do you expect omusajja of course agenda kwagala mukazi we first lady you're a side chick nothing he's gonna give you you get what I mean like tena kyagenda kuwa so the thing is bomba inako obuzibu omuwala ng'oyo omuto I believe balimbye mulimbe
okujja no ate naye omuwala abadde alina history nti yaliko ku Fangon Forest. Nze kye ndowooza kiriwo ekiti omwana leka yaliko ku Fangon Forest n'abibuulirako kyaliwe bwe yabibuuliddeeko kyaliwe kyaliwe n'amugamba bw'aba aganye okukola bwekiti ne bwekiti genda omulabise ndaba oyo celeb nenga maybe I think maybe she never wanted to go into cameras because ekyo kintu kiri so ashaming banzigisizzaamu olubuto mbukase yajjako yasaba mugisaamu olubuto essimu ya Violeta neevaako ng'amukubira amunoonya tamufuna. Nedda omuwala okujja mawulire yagambye like bamita chicken yagambye nti omwala yasooka n'abayitaayitamu ne bagaana okumuyambako ku nsonga kwe kujja mawulire okubagamba nti Violeta yakoze this and this then we bagaana okumuyamba n'asalawo abitwale mu mawulire. Okay, the thing is abakazi b'ennaku zino muleme kulowooleza nnyo mawulire kikisooka ate n'ekirala baani be yayiseemu baani obuyambi bwaki. Okay, tell me obuyambi yabadde asaba bwaki like bayogera ne Violeta like lwaki lwaki yamugisizzaamu olubuto kyangu nnyo kino njagala nkigamba abawala Sabira njagala gamba abantu njagala mu bulamu buno ng'oli mwana wabula tofunanga olubuto omusajja lwatayagala avakubya omusajja gw'otayagala kyekyo teweesibaako ntabaata omusajja gw'otayagala mu bulamu buno eno omusajja naye oba omwagala naye ng'olaba omusajja tagenda kuwa future gy'oyagala tomufunamu lubuto. By the way, let me tell to these ladies, the thing is, gw'omukazi funa olubuto ng'omanyi I'm going to be the father of this child and I'm going to be the mother. When I get pregnant, omusajja n'akubeerawo then say alhamdulillah nenge ennaku zino like the society gye tukulidde basinga mother tubalabye bazadde and a lot of ladies they think when wanaafuna olubuto agenda taking over the husband agenda kujjako omusajja. No, this generation people these are not even men, they are boys. We don't know even our husband. We don't know them. Oshtegera. Maybe you meet boys. No. They are boys. I don't know. Wofuna olubuto this generation gye tulimu. Like bino bintu tukuze tubirabe mu filimu tubirabe mu real life tubirabe ludda tubirabe oshtegera. So bwogera ku machane bagata n'omusajja unprotected in course. Yeah, I know waliwo wotukano gamba I feel like maybe mwagala nnyo mpira njagala mfunamu olubuto. That's the problem. Naye wotukano nofuna feeling. Just be ready. Sawa yonna mukama ayinza like 50 ayinza okubeerawo nga taata 50 ayinza obutabeerawo nga taata waba tabaddewo nga taata ngenda kukola ki ngenda kulya kasasiro just because omusajja tambeereddeewo nno bwolaba nga togenda sobola kulya kasasiro then use contraceptives zineno buzz like there are many tebikyalinga biri ebiseera byedda nga batugamba tokozesa family planning togenda kuzaala lalala ebintu kati biri ne masomero babigamba abaana lwaki oba wegatta n'omusajja n'otakozesa emergency pills like the thing is it will go back down bannange bakyala bannange abawala abato batulimba ffenna kuba kati ennaku zonna abakazi bakwana chicken onamuwadde chicken bamuwasa asula wano n'asula wali tuleka abavubuka ennaku zonna bapasa naye tosobola kuŋŋamba mbu oli mwana muto omuwala ogenda ozalire omusajja nga akwagala yes intercourse naye tofuna lubuto ng'omusajja talwagala kuba at the end of the day omusajja alabirira olubuto ate saba zino tewakyali lubuto lwa nsobi Sabira ne bona kolotya no terukyali no amisi oyo mwana wabanga yabadde mwana muto ngayo mugamba she was 15 or 16 like yabadde mwana muto which means obuto yalufunye mu nsobi and which means she wasn't ready to be a mother yet olubuto yalufunye mu nsobi yalufunye accidentally. They told him how to abort nagana. Nowadays, I'm not supporting abortion, and I'm not saying that. Listen up. Ndoza kasita Violeta yalabye agezeza kwa kafuniswa like akagambe kajembe uto ne kagaana. Naga kasita kano nakegere niketuze nikamwetoloza nakalimba nekadda nakanywesa ebyokunywa. Nenga ebbanga lyamaze nga amwegalira luvemu. Kwa namulebe mulaga manzo mwana wange nabadde mwagala. Yesu mwana wo mwagala. Netugenda mmulabira. Gwe kayini okyali ku ssomero. Family yini oyo mwala yasibanga ne kufanga nimbunga yetema abantu ababotinga supporting abantu ababotinga. I don't support abortion, but if you're not ready let it go. I'm not supporting you. Bona lufunira no kudungu ngala bwagala kubanga olwali alina abalanga batambula bana nga mukaaga bajja okay obulango nabona busobola okutambulirawo nze lwaki oleeta omwana agenda obonaabona Violeta kyeyakoze kyesaagala kwe kugisamu omwana olubuto at least yandibadde unbothered father n'atamugisaamu lubuto mukwano oyo mwana muto
she's under age. Who is under age? Oyo muwala. I hear. Teyesuba. Anti teyesuba bamulimba. So, esooka Violet abadde atunudde charges za defilement. Maybe the girl, she's stupid. No, she's not because stupid. Bamulimba. 10 years. Kati abakwata abana b'emyaka ena. Iba tebamukutono. Bulijjo yetwalayo. Yes, anti bamulimbi. And which means yes, because more than one time. Kasita ogenda mwita kozi n'omwana nga muto ku ggwe ng'oli musajja mukulu. Tukiyita that's why he had to step in. N'ayogera ne bazadde b'omuwala ne bakuza omwana lwaki batikawo keesi ya defilement. Gwe omusajja omukulu ono omwana muto omulimbye. Abamu baba sweet. Sibuli gwe bakwata. Tomulago yali atakusinga omusajja amutakula. Kubanga wadde otya defilement cases. Why would you go with a 16-year-old girl ng'otya defilement? Anti ebiseera ebisinga omusajja ng'asituza batabimanyi. No, tosobola. Ate n'abo abaana b'ennaku zino. Sabira, abaana b'ennaku zino ba TikTok obalaba. The way they dress, the way they have big bums, the way they kati Nicole mulabi. Asobola okusibisa eggwanga lyonna n'alimalawo. Engeri gye yeekolamu. Kati who is to blame for Nicole? No, Nicole yet bamuta. Nicole will blame her. Kati byebyo mwamuta. Ne government yonga yesigaye kwa. Akyali under state. Nicole tasobola kutegeera. Ali under state nti mwe waliwo amateeka nga gwengo omuntu taata ne maama waliwo osasula taata n'omwana ne bakita ne government ne continuing. Kati ekyo omwana muto omuwala bagamba muto wadde abala bagamba ali 20 yagambye ali 20 ne alukinga yanga abawala abanubbi abo bo bwe baagala abasimanya balu anti bibyo bawestana bona be bambanubbi babeera mwe mugundi ki naffe tubalina ku kyalo tubayinanga bo bakula bw'osanga yakula obulungi aba yakula bulungi aba kala dinenga ino omubiri omulungi okitegeera so bakubeererawo fenga babobeerawo wali owetolamu katona takujuza addala obeereko akabi kati nga Violet bwe yali no yajja kwejo vaana. The thing is parents mubiri nga muli curious eri abaana bamwe tokoma muyimbira buyimba ku kundi ku simu n'omuweereza abazadde mubuulirira abaana bamwe ennaku zino beesuwa bato omwana abaana mutuvude golebe TikTok obwekola abaana then we will come and send bannange oba kino abaana bonna beera ku TikTok baseegu 95% baseegu amabeere tebambala buleega obubina waliwo simanya UG Sanox UG bametani Uganda anyenya akabina buli ssaawa balina emyaka emeka obusinasika empale neyitamu neyamba kakati mbutuufu abasajja abakulu abeera ku TikTok abalinamu ku ssente zaabwe ajja kwokyayo even nowadays bagabira nti abaana TikTok esitula abaana kati oza wini wa mami mukulu nnyo. No, what I think oza wini wa mukulu nnyo andi kati akuze just lwakuba alabika now like 25 28 years twale tatuuka yeyo 25 years no wacha wewe kibadde shwano nga kifuwa ku live ku mukazi kyomuko nga alina ku ssomero naye abadira mu senior 3 senior 4 just embere mukuzizza kibula ajja ku stage naku zina twago kitegeera so ebintu ng'ebyo wini wa mami muto ne muganda omulenzi bababiri wakati bali mu saati aba wali yesuuba kati zino alooza ayongeddemu kati Madam Sabira concluding ku nsonga eyo olina kyagala okusubmitting agent ku nsonga eyo kyenyinza concluding ko ensonga olaba government yaffe egenda negamba omwana is under age bamufunyisiza olubuto biki but government nayo etaddewo nnyo freedom like the freedom is too much of anything is always bad. Lwaki TikTok otebeerako parent control and oyagala bagigobe mu Uganda totally TikTok why do we have TikTok in Uganda? For business. What businesses? People are getting money on TikTok. Oh shit. That's why anti kati abantu afuna sente ku TikTok be bali mu influencing abaana. Kumana aloza wenaye yambula nga ndi ku TikTok ngenda kufuna anti tujeyambuliddeko nnyo tujetundiddeko nnyo. Like it has a lot of bad things more than the good things, which means ekintu ekibeera nga ekirina ebirungi ebibi bingi ng'ebirungi bitono kiba kiri useless. Like tusobola okukozesa platforms endala like I think nze ndowooza abazadde bandirinzeko kuwa abaana amasimu nekirala omuzadde yandibadde nga anoonyereza nnyo omwana wange kikyakolera ku simu olaba nze bwe bampa essimu waka nga nkyali muto nga buli weekend muzijjamu password ne muzisubmit nga bazibaddiza ku Monday ku makya ne baziyitamu muzi wa maama n'aziyitamu bakuwa essimu ku myaka emeka sasa nze nali omukulu ewaka nze waffe nze nali omukulu ate maama wange yali atambula nyo 14
naye twali tulina kamapeesa si zino zi smartphone naye ngera amapeesa akimanyi jjukira ebyo ebiseera nali sina simu yange bakitwalina home phone naye nkuta esimu nga yange ane emyaka 16 nga ngenda Saudi eyo yali yange. Okay, I think parents like abazadde batekinga 70% ku kwonooneka kw'abaana okuli mu public. A single mother in Uganda. Yeah, and not only single mother, though abazadde balowooza nti babeera depressed ne bataata oba siyagamba bataata abazadde balowooza nti wabeera depressed ne patinaawe kyayinza okukola okukakanya omutima gwe kusanyusa abaana be naye wasanyusa abaana sometimes okusanyuka kugenda ne kuvaamu okwonooneka. Omwana ayagala simu, mami njagala simu, have the phone. You're giving her the phone, but you don't know what she's going to do with that phone. Omukazi omusajja bw'ofuluma bw'oti nze neeko family ezimu ngwa taata bw'afuluma ennyumba maama abawa amasimu n'abawa ne ssente ne bagendawo nobeera mu nnyumba ng'osaka n'omusajja lwakuba kati sometimes tugana ne tujajinga what we see naye nga tetulabyeko bino bye tulaba tuli mu kujajinga byava luddawa. Sometimes tuyinza okujajinga Annie Violet nti yakozeseza omwana owa 13 years osimala 15 years naye nga tomanyi mwana upbringing ye ebadde etya. Let me tell you. No, even upbringing bibawo kati Violet yenga yabadde alina okuloza. Oshimanyi nti abazadde bakuba abaana abato babalimba. Omuzadde asobola okuba omwana emiggo n'amugamba todayo oyo mulenzi talina future. Omwana enkya gy'akeera. Anti mwana muto abazungu bo bakyandastand omwana muto aba muto omwana omuto aba alina kati oli mu adolescent. Anyway, nze kyendabako ogenda yagamba gwasinga ennyindi ennungi kyendabako abazadde abasinga kye bakola waliwo n'omusajja naye nga yakwana omwana just yamukwana bya fun n'atuuka n'ayagala omwegobako naye ng'omwana Amisi kankubulire olaba like tuve mu byokwebuzabuza nti tetumanyi koze ekituufu tumanyi tuve mu byokwebuzabuza nti tetumanyi koze ekituufu tumanyi tukimanyi nti omwana watuuka mu 14 years chances of sex like random sex zibeera so high kati gwe ng'omuzadde kuba okubuulirako kate kigenda kumala fena love batufeekinzeko batulimbyeko tubira ate fena abatubuuliridde teri ali wano nga tebamubuulirirangako kwata omwanawo mutwala omugambe munaye if you have random sex nga tomanyi kigenda kuddako we use this and this and this kino nakyo nikyayeko omuzadde ng'akikola si munnayuganda naye nga muzadde abazungu bakikola amugamba kofunye boyfriend nkimanyi nkisigamba nti sikwesiga nkwesiga oyinza obutakikola but chances ez'okukikola nyingi once you do it use this n'okimuwa ebibi byo biri open eri abaana baffe essaawa eno naye ate ffe tutya nti tusobola tulina ensonyi okubabuulirira essaawa eno so nze ndaba nga kimulage omwana mugambe kino abantu bakikola si kirungi naye bakikola just in case oguddemu eyo omwana yatandise okubeera mweyo period y'okubeerayo batyo agenda kufindinga hard time okubeera mu serious relationship oba mu marriage. Kati njagala nkuwulire kasaze ku internet n'abanga atambula sazo kyemmanyi waliwo bamukonkonyedde abalala okujja obuzibu kamera kusesere bw'ovuka target kyemmanyi bamuzizza wano bamuzizza wali abali n'okubeera ng'alina aba background abamupushinga go in the news go genda mawulire okitegeera jukira nowadays we have a lot of ladies abagirls abagala okubeera famous nabo babeera bagala bapushinga babala bakoleta kyakuttemu nakyo kino kyembabulya nakirabako ku incident ya shifra y'embuzi anatusonyiwa yenna alinga togira bantu naye shifra omulaba namulabye n'entambi atudde ku Franka Ntambi amwenyolerako yebadde ba Franka Ntambi wano lisinze ku weekend ndoza oba weekend ewedde ng'atudde ku Franka Ntambi waggulu kwe yenyole. So abantu ng'abo nayo society balina abatapiikinga fit bw'otunuulira gone nga bwegezaako okutambula society eya Uganda si birungi kitegeera naye tujja kwongera nalabako incident yono omuwala eyatanudize bamuyitani yali akola ku TV oba mu kiga kigoyo omweru mulungi nnyo mweru yali akola ku TV
oba yali NTV nga biseera yali enoonya abavubuka kyamannyo bakiyita simanyani Fabiola Fabiola yatera nudes boy abalaba ne balaba waliwo abajja mbu bazze mukakkanya era twalabako omukulu omu yalinamu ku busente ebiseera Medi Nsereko ono yabeera ne Bad Black bamuyita Medi wa Bad Black Medi Sentongo yajja mbu amuwadde beyiro kumbe nayagala lyamu era bwe yalyamu nadduka ogabye bwala abantu bafeesi nga goyinza olowooza mbu olina abazze okuddukirira we girls don't learn tetuyiga bino ebintu bibaddewo babikoze mawulire bibaddewo mu society bibaddewo ne lasiru nawo akatego kajja n'okalaba n'okagwamu n'abakazi sigenda kugamba abawala obufumbo obuganye nowadays twagala byakulyamu naffe kati twafuuka kulyamu kudduka ekyobufumbo kyo kinenemu ekyobufumbo nedda kasitoba ng'olina wooli onyuma ng'olina wooli onyuma nnyo oba tomenya ate olwo n'omusajja bw'akumanya nti gy'oli n'akuleka n'amanya bawo nakimanya nti wenda n'akuleka nga lwaki nedda olinawo omukwatireko naawe olina byosa waliwo abasajja abamu ng'akumanyi nti gy'oli oli ku mukazi we n'akuleka n'omukwatirakwatiraku abakazi nga bo bagamba nze sikyayagala bufumbo naye nga yeebaka n'abasajja jjukira imagine nze kyemmanyi weebaka n'abasajja abasukka basatu nga banjawulo ofuuka oba malaaya ennaku zino okwetunda buli muntu yeetunda buli mukazi yeetunda buli omu waliwo abajja azze kati okunda kulisima tewekyali byakugenda kuyimirira ku baniyasi nedda jangu ondabeko ate by the way waliwo n'abakazi ye ng'ayagala omwana waaba ayagala omufuna anoonyayo ekisajja ekifaanana obulungi abo nabo gye bali babadi bulaka abantu abalina ku mbeera ennungi toleka bagala buzaala mubakyotala yesu genda kubanga tuwayininga app ensonga ya Violeta nga tugenda ku nsonga za mwere kwekumira ku Dubai Uganda side zeno abadde Sabira side zeno manager D side zeri Ajati so fena we tuli kubanga tukoleki tubaweereza mwere kubanga mwekumire ku mutimbagano tugenda kusheddako mubeereko